That wonderful audience that you have accorded to me this afternoon. Thank you very much. I believe I will have another occasion. Allah will provide. I will come and visit you some other day, and we shall talk. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesu ye mugore waffe Kanso Nalukoola yeebazizza abantu abamuyiddewo omubiri era agamba nti bannange tajja balekerera era ajja kusigala ng'akola ki abaweereza nti ajja kubeebaza mu ngeri emu ndala ey'ensuuso mu maaso awo. Ate nga tweyongerayo munnange ne baneenaale mubakkiriza era bategezezza omwami avuddeyo n'agamba nti mu butuufu okuwangula kwa Kanso Nalukoola nti ekyakyongeddemu nnyo amaanyi nti mu butuufu aba NRM bo kennyini be babirese nti tosobola kudeployinga bwotyo ng'olinga abagenda mu battlefield nti abantu bakikozesezza fujjo ne bagamba nti katulonde Nalukoola lwakubeera nga ebikolobero bye mwakola mwabo mu batuuze b'e Kawempe ne batuuka n'okwekyawa gojja otya okusaba omuntu ekintu ng'era oyagala kumusaba nga ggwe akuwa ekyo ky'oyagala negwe nojja n'emiggo kitegeeza ki mukubye abantu mubawambye mukubye bannamawulire nti muze Kawempe kusaba kalulu. Nalukoola tiyaliridde kalulu naye fujjo lyammwe simanyi mulese bajjati simanyi mulese ba polisi simanyi mulese ba military nti bali mu kukuba abantu ate nga mubaagala kakalulu golaba kiba kijja naye ani awa amagezi gavumenti eno eriko okubeera nga abantu babatulugunya bwe batyo ate nga babaagalako ekintu nseekaba n'amaziga gwolaba kiba kijja kyova olaba nga Nalukoola yabakubye toyogera nakwogera era nze nsaasira bambi bano ab'NRM abagenda okwesimbawo ku bifo ebimu nga beemupi nga baaki mbasaasidde nnyo kubanga mugenda kubonaabona bagenda kubakuba kalulu n'enkoona ezigenda kunywa. Sikulimba omuntu omwagalako ekintu ate n'omukolako effujjo lwaki temukendeeza effujjo si lye erikola wabula ebigambo bye bikola. Bannayuganda mwabalabye nti nno beekyaye kuno kwe bayita okwekyawa omuntu tomukolako effujjo bwatyo n'asirika akulindirira mu katerekolo. Government, Mr. Museveni, simanyi oba tobiraba. Magenda kukiwulira nno. Ne Fulufiga kyamugambye nti munnange bwe mudde ne mwesiga abantu mwandibadde mwesiga ffe abali ku ground bafuutu soja nti naye mwesiga abantu ababiyingiramu nga baagala just accountability kulya ssente bakole accountability nti naye nga ku ground zero. Ate munanga abaana bavuddeyo ne bagamba nti no secretariat waffe yeetaaga ebimuli bye. Indeed mukulu David Lewis Rubongoya yeetaaga ebimuli bye era tulina obbimuwa ye yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Tetujja siima bantu nga bafudde naye omwami ono David Lewis Rubongoya yazanye paati nnene nnyo mu kalulu k'e Kawempe aka Nalukoola ku ground obwedda kwali kati ne wali eri wali kulasiti ewasembaawo. Omusajja oyo yabala obululu oyo obwedda mwakanulira amaaso ng'enteenya mu ssubi. Bongoya alina engeri gye yasitusenga mu nnamagye najja nga agaludde oluyi. Engeri ndowooza Rubongoya gye yalundako ku nte bano abasajja ayinza okukuba ente oluyi n'ezirika. Omusajja yatunudde obwedda ayogera ebyekisiru sima NRM efunye 7 Rubongoya yasituse. Musajja agambye kooti musajja tankubirawo siraapu ndi wa famire nadda mu nnomo sensi ze. Rubongoya weebale nnyo weebalire ddala ssebo wazanye paati nnene nnyo nga nnyini kalulu takyabitegeera olwedde ye yawunze dda. Abantu b'e Kawempe nammwe muba mwazanye paati yammwe ey'okuwa munnakibiina ky'NUP akalulu mwazanye nga 40%. David Lewis Rubongoya yazanye 60 bannange kulasiti akalulu nga kagenda wali gye bakabalira nga kafuuse keefudde bwe kati musaawa awo nga 4 yasituse maama
oyo simange yadde akabalo electoral commission n'addamu amagezi baadde bagenda mu jasirapu lebe ekifiire kino maanyoko tuvuddeko munnange ate mulowooza bannamawulire tebabayisizaamu gaali munnange ffe twagambye nti wano eno tuba tulina buli solution ya buli kintu kakati oluvannyuma bannamawulire okuba nga babayisaamu anti batuuse nga oba bakusanze okukola ki naye ng'oyambadde akajakete kaliko press nga zikulya ne bavaayo ne baddukayo abamu ne beevuma babagambye nti gakyali mabaga bulijjo ono ebintu bibaawo naye muba muripootinga mugamba allegedly okitegeera nga mulinga bagamba nti abantu just bakola mere allegations nti batukubye nti abaana babawambye nti abaana babakidnappinze ate bagambye nti akaliro mukawulira nga nkutwalako mu bannamawulire naye tusooke tulabe pulezidenti waffe akyaliddeko abalwadde abaakubwa emigo munange mu kalulu kano Of course, we are Sarasira. We don't want to spend just standing on solidarity to condemn this, you know, especially on you journalists. You're not competing for any position, you are just telling the truth. Tubasasira banange bro byaddala Ano Yasiano wa NBS photo journalist Francis Yasiano y'omu ku basoose okukubibwa wali mu Kazangola bwe basoose okujjako kamera beera nga bwogirabye China pain China pain nako bamukubye okugulu basooka kusitula kulaba nti basooka kukwatako kusitula embeera eyo ye Francis Yasiano ali mu bulumi bw'amaanyi engeri gye bakubamu Stephen Kibuika wa NTV sajja baffe tamale basically the symbols of money and the value injuries. You see Abu, or Daily Monitor, I done by the helmet. I don't know if you saw the crack on the helmet. Yeah. Wearing a helmet, so they hit the head. So the helmet cracked. Those helmets are very high. You can imagine he didn't have one. Shatuyambe twabadde ne body hammer. Mige egisinga gyakute body hammer. Buno bu balance. Balance. Then we took mu drone tubeeramu for over 1 hour. Mwebakamu dakiika 5 ne muzuukamu dakiika 5 ne babakuba. Sajja n'abuuza nasomako naawe emboozi luddawa. Nensirika kubanga Honorable Mwada yali yatugamba nti oyogera ennyo bakuba nnyo. Naye olwamaze omusajja n'annemerako nasomera naawe ngulira bwa nanga akuba mu mavivi ne mugamba nze somangako naawe sikumanyi nakumanya ate bambise fesa ate naawe ebisi kati nkulabye Ngo temulaba abandi tetulaba nze zeke abadde alabamuko kuba nze t-shirt ya MTV nagyetadeko ku mutwe we nti ngandekawo ka space nga ndaba alaba kuba tamale nga tebalaba bagamba weebikke fesa amaaso gasibe bwoti ofune wosiza wokka so kati nanze mbalaba mpola namugambyeko nina meja gwe mmanyi yatugamba tetulina kukola bintu ebyo kubalabisa bo batukubye nga bagamba tubalabisa so bagamba oli wawa bagamba niwe nti bagamba fuluma yambala t-shirt ofulume
tamalina ng'amalamuulidde tenistondeka wano neabu ngamba kansigale nabo nze babadde banzikiriza okuva mu motoka ngamba sijja kulekerera bannange. Yeah, when at least you hear them from your fellow journalists. We've said this many times, condemning the brutality on Ugandans, whether journalists or not. But I mean, it went from the politicians to the common people, the border riders. Now, the most noble people, journalists, you're being attacked. That means this is a deliberate attack on the truth. You were attacked because they were trying to black out Kawempe so that they commit all those crimes in the darkness. Stand in solidarity with you journalists to condemn this attack on you. But we insist and say this will not end until criminals are not in power. For as long as these criminals are in power, you are not safe, not even you journalists. They will use you to push their propaganda. They will try to use you to silence the truth. They will try to use you to subdue all of us that are trying to resist them. But ultimately, nobody is safe. Now you were reporting about a by-election and you are attacked. Tomorrow you'll be reporting about a crime being committed by a senior army official, a senior police officer. Eyali ewa Bobi Wine wa Segirinya mbo Alex Luswa gwe nagamba bajja kukuba akalulu ebyo wali weeyogeza ayogeza mbo nze ewa Segirinya walabye nti abantu tebakwagala maye bivubuka mmwe mu bulwa emirimo ne mulipira amannya g'abantu. Kati neraddamu abantu obasiriwalireko mbo simanya gwe ewa Segirinya gy'oli twabukuwaako mukole amannya agammwe mulekerawo okulipira ku mannya g'abantu mbu kubanga Segirinya akoze erinnya lye wali olowooza ojja kujja mbu naye weefule Mr. Update gwe kivubuka gwe toyina magezi. Simanya Alex Luswa olina oli mpuuga omufere wali osuubira mbu banaakulonda gwe nakulabirawo nga bajja kukuba akalulu. Okaba oseka obiwulidde biwanvu ate soyo yekka era nyina omulala naye yavuddeyo n'amusomera n'amugamba nti ssebo twakugamba kati kiki kyozzaako. Oba kaakati anaasigala musiraamu oba agenda kuddayo mu bukatoliki oba anaasigala ye Muhammadi oba agenda kuddayo mu Alekisi oba anaddamu okwekweka mu kisiibo okulya oba kaakati agenda kutandika kuliira mu lujjudde oba anaasigala agamba ground akyagirina oba anaagamba nali nnimba nali underground. Lwaki mwana gwe ntaddeko ennyessira by the way nga sinnalandaga kansooke nneebaza abalonzi b'e Kawempe North. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwewa embuto kubanga kino kye mwatuwadde bakiyita saladis tugenda kukijjula ekituufu nga bannayuganda ffenna kwe tugenda okutuula ekitagenda kukoma era na buli muntu yenna asanyuka. Mbadde nkusaba tojaajamya amasanyu era toyonoona amasanyu kubanga waliwo essanyu eddene lye tugenda okufuna nga bannayuganda eritagenda kukoma ery'olubeerera. Mwebala okutukuba omuto omulungi mu lugendo luno lwe twatandikako edda naye ng'ate tunaatera okuluggusa mu ffeeza esembayo kubanga bwe tuba tugenda Namugongo mbalayirira nti tulinnaalya
njagala okwebaza abantu b'e Kawempe abatugabudde ekijjulo ekitutuusa ku kijjulo ekinene. Omanyi n'omutambuze asobola okubaako waakyama abeeko kaalya oba asobola okubeerako waakyama abeeko kaanywa, naye Omuganda agamba nti okuwummula tekubeera kutuuka. Abantu b'e Kawempe mwebala okutuwa okuwummula okulungi n'okutusibirira entanda eyeeyongerayo. Mwatukubye omutwe omulungi, era singa buli munnayuganda yali asanganga mulonzi w'e Kawempe obudde obw'okumakya ng'ayinako gy'alaga ng'era ayina by'agoba, ntakasa bannayuganda ffenna twalibadde bulungi, kubanga n'omuntu gw'osoose okusanga mu lugendo lwo ng'otandika naye muntu mukulu nnyo, oba onookifuna ky'onoonya oba tookifune ky'onoonya. Nabwe kityo tubeebaza abantu b'e Kawempe, mwebale tukuba mutwe mulungi, era bannayuganda mwenna tubategeeza nti wano tutandika butandisi. Essanyu eryo mulina mulyolesa era naye temulijaajaamya. Ngambye essanyu lye mulina mulyolese naye ate temulijaajaamya, temulyonoona, kubanga waliwo ate werigenda okukolera ewasinga. Olaba Kawempe ye yasituse Uganda yonna n'ebeera ng'esituse. Kitegeeza Uganda yonna bw'erisituka ne Bulaaya eribeera ng'esituse yonna. Nzizeeyo ku Alexis Luwemba. Nakulabye ng'oyozaayoza candidate w'ekibiina ki National Unity Platform. Kikolwa nno kya bugunjufu. Gwe bawangudde okuwozaayoza amuwangudde, naye ate kyanjawulo gwe tonnawangulwako mu kulonda, kubanga ekituufu kiri nti Alex tobadde mu reesi. Naye ekisinga obukulu kyenjagadde ennyo okukuyisizaawo obudde, time. Omwenzi gwe balaaya abatakyalina kukola tawuba nti Allah takkiriza bwenzi mbuvuddeko. Omusajja amaze okwavuwala tayinza kukola tawuba nti abasiraamu tetukkirizibwa kunywa mwenge nze nguvuddeko. Omusajja atakyalina mannyo tayinza kukola tawuba nti ow'ekitiibwa Allah yagaana okulya ennyama y'embizzi sigenda kuddamu kugirya. Tawuba enyuma nnyo ng'okyalina obusobozi obwetuusaako ezzambi. Era tawuba yeekola nnyo ng'okyalina obusobozi obwetuusaako ezzambi. Naye wakati ng'ekibiina tekikuwadde kaadi, wasalawo okwesimbawo obwa namunigino ogutaalibadde musango, kubanga ssemateeka akukkiriza n'ensereko yeesimbawo, naye kampeyini zonna n'ozivugiranga ku kibiina. Kampeyini zonna n'ozitambulizanga mu kuvuma ekibiina n'okukkakkanya ekibiina. Ndowooza walabye ensonga lwaki ekibiina kyawa Nalukoola kaadi, n'ogendanga ku mpewo wano na wali, n'ogendanga ku bu-TV ne ku bu-YouTube wano na wali. Akaadi batunda ntunde ze nabadde n'obusobozi, naye munnange olw'okuba oli ye yabadde ne ssente ye gwe baagiwadde, n'otambuzanga enjiri ey'ekijega ng'osiimuuliza ku kibiina ky'ettoomi. Kakati mbuuza mwana ggwe, okakasa ground wagirina? Okakasa kaadi yali esaana ggwe? Okakasa abantu b'e Kawempe baali balina kwesiga ggwe? Oba ekibiina kyo gwe gwe kyaliweereza mu bantu b'e Kawempe? Alex Luswa Luwemba oli mubi. Nze wali mukwano gwange naye sigenda kusonyiwa, si lwakuba weesimbawo, ne kwe kwesimbawo ng'ate onafuya ekibiina kyo, ng'okkakkanya ekibiina kyo. Kampeyini tokubazizo, otambuliza ku kibiina kyaffe nga toyina manifesto, nga manifesto yo kukkakkanya kibiina kyaffe, nga ne kampeyini ezo zaali tezinnatandika, n'ofuna abantu 2-3 ne bateega Nalukoola mu katalo obukazi wabujjawo obutanaaba na maaso. Abantu tebamwagala ku ground era buli gyayita bakuba mukube. Essaawa eno congratulating omuntu
n'okulaga nti oli wa National Unity Platform ne mu kaseera kano mulina okukoleranga abantu gwe naani? Gwe naani? Omaze okujjamu embuto ne nabaana akutima yaweddemu amagi. Bw'ate ndi mwetegefu settlinga mu maka gaani? Kankubuulira Alexis Luwemba. Obudde kintu kikulu. Buli kintu kikolere mu budde. Era kolanga ekintu ng'okyayina omukisa ogukirabisa nti okikoledde mu mutima mutuufu. Watujooga nnyo, watukkakkanya nnyo, omufu wamujooga nnyo, ne constituency gwe ne family mwagifutyanka nnyo. Kakati ssaawa eno jja ku lw'obulungi bw'ekibiina ne ku lw'obulungi bw'abannakawempe oli munafu nnyo. Ate era kyova olaba ŋŋamba abaana mwegendereza ekintu kye bayita minzaani. Si kirungi kumala geepimaapima na galinnya ku minzaani tuli twali tulowooza oyinamu nti n'ekibiina kisobola okuganyulwamu, naye oli munafu nnyo. Oli munafu nnyo ng'ate w'obeera oleka mirerembe ate ng'oli munafu nnyo. Omanyi ne bwebeera nsiko tuyinza okuga nti Itongo alinamu omuze guno na bweguti ne bweguti, naye ng'ate bwe kituuka ku battlefield awamba ebitundu. Kakati gwe tukweguyeeko ki oba tukwesibireko ki? Navaayo ne nkugamba Alexis Luwemba ng'ebintu bino byakatandika. Ne mugaye waffe e Buganda omwana bw'agezaako okutambula nga tayavudde tumusiba ebikolokomba. Asobola okukakata ku ttaka n'oluvannyuma afune amaanyi agasinziira okusobola okuyimirira. Tewabiwuliriza wali odduka mafaayo ate gwe yayinako bampuuga, ate gwe yakuyinako abakuwaga. Kakati omuntu atasobola kwewa bulamu ye yennyini ate akusuubiza obulamu. Mpuuga akugamba nti osobola owangula Kawempe ku maanyi gange, ne bwe yategeka Thanksgiving ewaabwe e Masaka abantu baamuzira. Atayina sse mu kika kyabwe akulaga nti ate sse mu kika ky'Abasudiiru gy'ayagala okukolera sse gy'atazaalibwa ate abagagga okuzaama. Kariyayo n'ogitemerako nnyo ettaka. Wayagala nnyo obwa MP ekyatuuka n'okukuleetesa akatambi nga muganda waffe Muhammad Seggirinya akusabira akalulu naye nga tannafa ng'akyali mulamu. Wano we twebuuliza wamuwanga eddagala. Emmere yagiriiranga mu budde era mu ddagala lyemwamuwanga temwalimu eddagala ebbi. Buli lwolaga ennyo obwetaavu bw'okusikira omufu ng'ate gwe wamujjanjabeera kituwa endowooza nti wayanguyirizaako ku lumbe olwamutta. Alexis Luwemba bugubugu si muliro. Ffe twalinanga omuliro omuvumbike naye nga gusobola n'okumala ewiiki nga gukyayaka. Excitement yakuleetera okulowooza nti oli mulaavu. By the way, bantu bangi abalowooza nti bali mulaavu naye nga bali mu excitement. Kati noono excitement yamuleetera okulowooza nti abantu b'e Kawempe baagala ye era n'akangazza. Nze ground nze girina naye olw'okuba sirina ssente munnange kati eriwa underground oba ground? Wali underground oba wali ku ground? Era gwe omunafu wootyo ow'obwongo ne mu maanyi ng'ekibiina kyali kisobola okwesigisa kaadi yaakyo, ng'ekibiina kyali kisobola okwesigisa kaadi yaakyo twali kajjeeyo. Golowooza twali kajjeeyo senga kyakuwa kaadi yaakyo
ali mu congratulating owa Patembo kakati bakolere eggwanga yagamba lwe bagaba kadi ye ali mu kyalo oyo mu nkoko ze teyabimanyaako tebamuyita kyokka nga naffe abalabi naffe abawagizi twamanya candidate teyamanya tewali serious kabonera akasooka okulaga nti tewali serious yadde n'akatono wagenda ku malaalo ga muganda waffe Muhammad Seggirinya n'omugamba nti Seggirinya lwana era nga nkakasa gwe okimanyi nti akuwulira bw'aba talwanidde ku sayidi okitegeeza ki bw'aba talwanidde ku sayidi yo kitegeeza ki nti Kawempe muvule guwaatula ne guggumiza okuvaawo kwa Seggirinya omuvule gwe bayita Kawempe gwawaatula okujja kwa Nalukoola kuzzeemu ne kuggumiza omuvule gwe bayita Kawempe ate Seggirinya yali Sseggwanga tasikirwa nseera mwenna ababadde mu reesi eyo mubadde enseera nga Nalukoola yalimu nga Sseggwanga ffe waffe Buganda omusajja asikizibwa musajja tewali musajja asikizibwa mukazi mwenna ababadde mu reesi eyo mubadde bakazi Nalukoola yalimu ng'omusajja nabwe ekityo Alexis Luwemba tawuba ogikozereeti oba okulaga nti olina maturity okikozereeti nga tokyalina kyakuzza nvudde ku bwenzi obwekitiibwa Allah takkirizibwa bwenzi nga n'ekyokulya kikubula tokyalina zaaloogi tokyalina zibagulira mwenge tokyalina zibakolera ki nvudde kukunama obwekitiibwa Allah ayagala ngoye empanvu kuba z'olina ziwasikira ku nnyoko tokyasobola kwegulira bukete wakunamiranga tawuba eyo tekkirizibwa mukolenga tawuba nga mukyalina obudde mwenenyenga nga mukyalina obudde era mukolenga ekintu ekituufu nga mukyalina obudde so si zero option sikyalina kyakusalawo sikyalina kyakuzza nojja I congratulate you my brother now it's time to work gwe naani okolera ani gwe kino ng'okolera ani gwe wamma Umaru Magala kafyuca katangaavu olugendo walutandika bulungi bwe walemu okutambula wasalawo ggwe okuddayo oyavule era buno obuwanguzi si bwa Nalukoola yekka wadde wewaawera si bwa bannakawempe bokka naawe buwanguzi bwo era olugendo lwo ojja kuluggusa bulungi lwa nsonga tolutambulira ku sipiidi ey'ekizungiriza eteetaagisa okwanguwa kwetaagisa naye singa olitambula amafaayo b'ekiwala zima oyinza okusula w'oyita oyinza okuyita w'osula Alexis Luwemba wayita w'osula mama Muhammad Seggirinya mukadde waffe Kawempe si property yammwe si kyabusika bwammwe era n'ab'e Kawempe bakulaze si kyabusika bwammwe gwe abeera e Kaddugala ojja otegeerera abantu b'e Kawempe kwani gwe balina owa nabo ne bagamba nti ekyo tekijja kusoboka naye ng'abantu b'e Kawempe mwebalire ddala bantu b'e Kawempe North mwebalire ddala olugendo kakati officially tulutandise Seggirinya Muhammad weebale kulwana kaataata wafunye omusika musajja munno akugiiramu ddala mu bigere kubanga newankubadde Abaganda bagamba nti ebiddawo tebyenkanankana neera bagamba nti awakula ennume tewakulemu eno yeeyokubiri eyakula e Kawempe North ewava Seggirinya nabwe kityo edduwa ya Muhammad Seggirinya yanga 17 omwezi guno gwennyini
tetwayagala kugiteekawo ng'okulonda tekunnaggwa nga bayinza okugamba tetwagala kukubirako kampeyini kwe kusalawo okugiteekawo ng'okulonda kuwedde nabwe kityo eddwa ya Muhammad Seggirinya yanga 17 omwezi guno gwennyini mpozi bannange bafutu soja baagaye baagala kulya ku nte bafutu soja baagaye baagala kusanyukako bafutu soja baagaye baagala kwewaamu bannange bafutu soja tubagulire ente nga bwe twakola nga Mpuuga bimulemeredde e Masaka nga bwe twakola nga Tumwina afudde nga bwe twakola ebintu bingi nnyo mu masanyu ag'enjawulo ge tuzze tufuna ne mu kaseera ak'okunyigirizibwa bafutu soja tubagulire ente bagisale balye bafutu soja tubagulire ente bagisale balye 077391717 koba oteeka ssente z'ente ey'abafuutu soja 077391717 ereeta Abdul Kikomeko nga bulijjo bwe muntuma wakati mu masanyu ag'okunyigirizibwa ne tubikola bafuutu soja ne leero bagambye baagalya kulya ku mucomo gwa nte tusonde ente ku nnamba eyo 077391717 ereeta Abdul Kikomeko enkyante tweyanza nnyo tweyanzirege bafuutu soja bano baŋŋambye bagera bagulira ente bakkiriza okusaba kwammwe kwe mwantumye kuwuliddwa yenze yeekolera webale kubanga wekomide ku mukutu that is NCKTV gwaliyo nga tona subscribing osuba kinene nnyo subscribing ringing that notification bell sharing liking amawulire go gakyali mangi nnyo 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 nnyini ddala nja kubanga nkoma mu masawutova